إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغان بيبتيبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدوبا الله تبارك وتعالى tukomyewo nate n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa ebyobuwangwa ddiini, toba n'eddiini ebbiri, era nga kyekitabo kyaffe ekya mukadde waffe sheekhe waffe Muhammad Quraishi Mazinga hafidhahullahu ta'ala. Ekitabo kino kikulu nnyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Nyongera okubajjukiza nti buli yenna atakirina oli mu nsobi. Mwana wattu kifune, barakallahu fikum, ate okisome. Kifunira abantu bo babeere nga bakisoma mu ngeri y'okusaasaanya enzikiriza entuufu, mu ngeri y'okulwanira wamu okufufuggaza ekitibwa shiriki, okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, mu ngeri y'okwongera okulwanirira tawhid, mu ngeri y'okwongera okulwanirira tawhidi. Okiwulidde? Tawhidi ya bukale. Mu ngeri y'okwongera okulwanirira aqida, enzikiriza entuufu, enzikiriza entuufu, era nga ffenna buvunaanyizibwa waffe baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. Olwaleero bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala wa bi'izzatihi tugenda ku mutwe gwaffe ogugamba nti okutumwa kwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Olupapula lwa 28 agamba Sheikh ow'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yatumwa gye bali, nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yatumwa gye bali n'eddiini y'obusiraamu gye bali baani? Abashiriku, bannabyabuwangwa, kwegamba bannamisambwa. Okiwulidde bulungi? Abashiriku, abakaafu, abantu bonna okutwaliza wamu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yatumwa gye bali n'eddiini y'obusiraamu, n'abasanga nga eddiini yaabwe bwetyo bwefaanana, teyabyawulamu nti bino byensanze bajjajjange nga bakola. Teyabyawulamu nti bino byensanze bajjajjange nga bakola mbu byo bya buwangwa byaffe, era mbu nnono zaffe ng'Abawarabu, era mbu tebirina mutawaana, era mbu biteekeddwa okukuumibwa, ate mbu n'obusiraamu ddiini yaffe, era mbu etambulira wamu n'ebyobuwangwa byaffe. Kikyategeeza Sheikh w'ekitiibwa nti nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam bwe yatumwa, Abawarabu abo abaaliwo yajja nabo, oba yajja gye bali ng'aleese obusiraamu, n'abasanga ne shiriki atagambika, n'abasanga nga balina eddiini yaabwe ey'ebyobuwangwa, ey'okusinza amasanamu, ey'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala,
eyakafankunali wagasiya atagambika. Okiwulidde bulungi? Eyagasiya atagambika. Kati Nabbi sallallahu alayhi wasallama teyabyawulamu kugamba nti bino bye byensanzeko bajjajjaffe, byensanzeko bakitaffe nga basinza, nga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo byo bya buwangwa byaffe ebitalina mutawaana, bye tuteekeddwa okuwa ekitiibwa, bye tuteekeddwa okugulumiza, bye tuteekeddwa okutaasiza awamu, bye tuteekeddwa okukola kutya. Okiwulidde bulungi? Ate n'Obusiraamu nayo ddiini yaffe mbwabigatte wamu, la abadan. Okiwulidde bulungi? Si bwe kityo bwe kyali. N'akamu n'akeddagala. Era teyalagako omubaka sallallahu alayhi wasallama nti ebintu ebyo bisobola okutambulira awamu, wabula ate yalaga nti tebisobola kutambulira wamu. N'akamu n'akeddagala mu ngeri y'okubirwanyisa, mu ngeri y'okukola kutya, ne bakyawagana, ne wabeerawo embiranye etagambika, n'aguma alayhi salatu wassalamu. Nolwekyo Sheikh agamba ow'ekitiibwa nti nabbi si bw'ati bwe yakola. Nabbi si bw'ati bwe yakola ng'Abaganda abashiriku abeeyita Abasiraamu bwe bakola. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yasitukira mu ddiini yaabwe yonna n'agirwanyisa. Okiwulidde bulungi? Yasitukira mu ddiini yaabwe yonna n'agirwanyisa. Lwaki? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma asaanyeewo amadiini gonna agatali Busiraamu, olw'ensonga nti amadiini ago gonna bubuze, Obusiraamu bwe buluŋŋamu bwokka. Omuntu yenna ekyo atakirina, nga muli talina kukkiriza nti ekitali Busiraamu bubuze, Obusiraamu bwe buluŋŋamu bwokka, oyo tabeera Musiraamu. Oyo tabeera Musiraamu n'akamu n'akeddagala. Omusiraamu alina okukkiriza nti obuluŋŋamu bwe Busiraamu, Obusiraamu bwe buluŋŋamu. Ekisigadde ekitali Busiraamu bubuze. Ekisigadde ekitali Busiraamu bubuze. Eyo yenzikiriza y'Omusiraamu, era nga yenzikiriza entuufu, kubanga Allah yatulaga dda subhanahu wa ta'ala nti inna ad-diina 'inda Allahi al-Islam. Mazima enkola Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala, eddiini Allah azza wa jalla gy'abala Busiraamu. Ate awala n'atulaga nti waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan, omuntu yenna agezaako okukwata, agezaako okukolera ku kitali Busiraamu, ng'agamba nti yeddiini gy'agenda okutambulirako, yenkola gy'agenda okutambulirako, falan yuqbala minhu, oyo Allah subhanahu wa ta'ala byakola tagenda kubikkiriza n'akamu n'akeddagala. Wa huwa fil akhirati min al khasirin. Ate ku nkomerero omuntu oyo agenda kubeera mbafaafaganiddwa. Na'udhu billah. Agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahu Allahu ta'ala nti n'avumirira buli kyonna kye baasinzanga ekitali Allah nti kisinzibwa mu bukyamu, era ge makulu ga la ilaha illa Allah. Kumenyawo, kuwakanya, kusaanyaawo, kugaana, kukaafuwalira, byonna ebisinzibwa bitali Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh n'ajerega amasanamu gaabwe ne lubaale waabwe na buli kintu kyonna kye baasinzanga ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. N'alwanyisa buli nzikiriza yonna ekontana n'Obusiraamu, n'alwanyisa buli nzikiriza yonna, buli kantu konna akakontana n'Obusiraamu, era ng'akyasanguza mu lwatu nti agiremerako mubuze. Enzikiriza eyo etali Busiraamu yakyatulanga, yakiteekanga mu lwatu nti omuntu yenna agiremerako abeera mubuze. Omuntu yenna agiremerako abeera mubuze, era abeera mukafiiri, abeera mushiriku, tabeera Musiraamu n'akamu n'akeddagala. Bannange enzikiriza yaffe tugiyige. Bannange enzikiriza yaffe kye kisinga obukulu. Bannange al-aqidatu awwalan, enzikiriza yerina okusoosowazibwa, yerina okulemezebwa ku buli kyonna. Singa wajjawo okkoonagana, enzikiriza gye tugenda nayo, gye tufa nayo,
wa barakallahu fikum. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti yakaafuwaza buli yalemera ku ddiini eyo n'amulangirirako omuliro ogw'olubeerera singa agiremerako n'agifiirako. Singa agiremerako n'agifiirako. Aba agenze mu kyoto emirembe n'emirembe. Aba agenze mu kyoto ebbanga lyonna nga tagenda talina ssuubi lyonna ate linaavaamu. Na'udhu billah. Tusaba Allah tuwe enkomerero ennungi, atunyereze ku nzikiriza eno ya Rabbi, atutaase shiriki, atutaase ebyobuwangwa ebyekishiriku, ebyekikafiiri, ebikoonagana n'eddiini yaffe. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukake tubikyawe, abitukyayise. Ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atwagazise obusiraamu, atwagazise okumwawula, atwagazise enzikiriza entuufu, tutuuke mu maaso ge alhamdulillah nga tumazeeko. Agamba Sheikh w'ekitiibwa n'ayawula wakati w'abaana ne bazadde baabwe. Weetegereze, n'ayawula wakati w'abaana ne bazadde baabwe abaalemera ku byobuwangwa by'abajjajjaabwe ne bagaana okuyingira obusiraamu, kubanga ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala kigulumivu okusinga eky'omuzadde. Okirabye? Bwe kiba kyetaagisa, bwe kiba kitegeeza kwawukana na muzadde, kugamba mu mbeera obanga embeera ezze ey'okubeera nti kugamba bikoonaganye obusiraamu n'omuzadde bikoonaganye, kale bwe kiba kyetaagisa kwawula wakati wa muzadde na mwana, kale at least baawukane. Lwaki? Kubanga ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala kigulumivu okusinga eky'omuzadde. Amakulu Allah subhanahu wa ta'ala gwe tukulembeza. Era nno ako kamu ku bubonero oba ku bukwakkulizo kwegamba obulaga nti omuntu asinga kwagala Allah subhanahu wa ta'ala, asinga kwagala mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akulembeza busiraamu. Kitegeeza ki oba kigamba kitya? Taqdimu mahabbillahi ta'ala wa in khalafat hawaka. Naam, okulembeza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala, newankubadde nga gwate wandiyagadde omuzadde, ate wandiyagadde simanyi sente, ate wandiyagadde ki, singa bijja nga bikoonaganye, ate ekya Allah kyokulembeza. Akawakulizo akalala, bughdu ma yubghiduhu Allahu azza wa jalla wa in malat ilayhi hawaka. Okusunguwalira okukyawa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakyawa, newankubadde ng'omutima gwo gwandibadde gye gudda. Okiwulidde naye n'ofuba n'ogunyweza n'ogumiima n'ogulwanyisa, okubeera nti olina okukyawa, olina okutamwa, ekyo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyakyawa era kyatamwa. Nga teri kyatamwa, teri kyakyawa, abooluganda kusinga shiriki, okusinga okumugattako. Barakallahu fikum. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa n'abalagira basenguke baviire ensi yaabwe n'eŋŋanda zaabwe eziremedde ku bushiriku era ezifuba okubazza ku ddiini y'abajjajjaabwe, bagende Ethiopia ku kyondo kya Afrika mu buwaŋŋanguse bakuumireyo eddiini yaabwe ey'obusiraamu. Eno nno nsonga nga nkulu. Bagende mu buwaŋŋanguse bave mu nsi yaabwe, baleke eŋŋanda zaabwe, baleke ebyobugagga, baleke biki byonna, babiveeko ebyo byonna. Kitegeeza ki baddu ba Allah nti eddiini ya Allah yekulembezebwa? Bannange, eddiini ya Allah, eddiini y'omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, enzikiriza yentuufu, tawhidi, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala kyekisinga obukulu gy'oli okusinga byonna ebisigadde. Subhanallah. Songa ekyo tekitegeeza nti ate okubeera n'oluganda nti ekyo kwegamba tokkirizibwa. Si bwe kitegeeza. Tekitegeeza nti okubeera ne ssente n'obeera mugagga ekyo kikyamu. Si bwe kitegeeza. Tekitegeeza nti okubeera ne bazadde bo oba ab'eŋŋanda nti ekyo tekikkirizibwa. Si bwe kiri. Wabula bw'obeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akusaasidde nga byombi bisobola okwegatta, obusiraamu weebuli bw'okulembeza alhamdulillah, n'ab'eŋŋanda basiraamu, abenywereza ku busiraamu bakkiriza, essente ozifuna mu makubo aga halaali, n'ogaggawala ng'oli mbugagga obw'obusiraamu,
okiwulidde bulungi kugamba ensi yo alhamdulillah okiwulidde bulungi nga nayo tekuviirako ate kusuulawo ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah hadha khair ekyo kirungi naye we bijja nga bikoonagana nga bikontana n'obusiraamu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala obusiraamu bwaffe bwe tukulembeza agamba Sheikh ow'ekitiibwa subhanallah mu ngeri y'okwewuunya basenguka bakristaayo basenguka bayudaaya okwanukula nti nedda wabula basenguka bannabyabuwangwa n'ebyobuwangwa byabwe okirabye agamba Sheikh ow'ekitiibwa bw'abanga nabbi sallallahu alayhi wasallama yalagira basahaba basenguke bannabyabuwangwa n'ebyobuwangwa byabwe yo omushiriku wa wano eyeeyita omusiraamu yakijjawa okusenguka obukristaayo bwokka n'atasenguka byabuwangwa ogenda okumulaba ng'akkiriza era alaga nti alina bukristaayo bukafiiri era tasobola kububeeramu era kwegamba n'alaga nti aliwala nnyo nabwo naki okiwulidde bulungi kyokka ate ebyobuwangwa nga mubbinkivu mu byo ate ebyobuwangwa ng'omusanga ali muli tafa nayo n'akamu n'akeddagala Sheikh agamba nti takimanyi nti obukafiiri bw'obusamize bukwafu nnyo okusinga obukafiiri bw'obukristaayo wadde nga bonna bakafiiri ababuze abataliva mu muliro amakulu singa bafiira ku mbeera eyo ono takimanyi obukafiiri bw'okusamira obukafiiri bw'obushiriku obukafiiri bwa ziyirizi obukafiiri bw'emmindi obukafiiri bw'ebiggwa obukafiiri bw'embuzi zino ez'okulujja ezitasalwa ezitakola zitya obukafiiri bw'obubbo obukafiiri bw'empewo ez'ekika mbusimanyi mpewo za kika obukafiiri bw'okusaba entaana obukafiiri bw'obushiriku bwonna ate bukwafu nnyo okusinga obukristaayo okiwulidde bulungi okusinga obukafiiri buno bwa bulijjo butumanyi obw'abantu subhanallah twetegereze ebigambo bino baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala wallahi bigambo bikulu nnyo 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 eri omuddu omuyisiraamu agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti takimanyi nti abawarabu b'e Makka nabbi sallallahu alayhi wasallama be yalwana nabo era n'abasenguka n'aziyiza okubawasa wadde okubafumbirwa wadde okubasikira wadde okubasaalira n'okubasabira nga bafudde tebaali bakristaayo takimanyi nti abo tebaali bakristaayo wadde okuba abayudaaya baali bannabyabuwangwa abasamize netunulira nabbi be yabalamulako be yabalagako bwe yabayisa bwe yabayisa agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti okumanya Allah subhanahu wa ta'ala yamenyawo akakwate konna wakati w'obusiraamu n'eddiini y'abajjajja obusiraamu gye bwasangawo yalagira nabbi sallallahu alayhi wasallam yalagira nabbi we sallallahu alayhi wasallam n'abasiraamu bonna abali mu Makka basenguke baviire abashiriku abalemedde baviire abashiriku abalemedde kuki abalemedde yabalagira basenguke baviire abashiriku abalemedde ku ddiini y'ebyobuwangwa okiwulidde basenguke ensi yaabwe mwe baazaalibwa era mwe baakulira n'eŋŋanda zaabwe n'amayumba gaabwe n'emirimu gyabwe boolekere Madiina bakuume obusiraamu biri byonna ebyobugagga ebyaki ŋŋanda simanyi biki mayumba gaabwe byonna babireke bagende Madiina naye Madiina gye bagenda tebamanyi nabo bagenda kutandikira ene Makka gye bava gye bakulidde gye bawangaalidde gye bazaaliddwa kwegamba ebyobugagga gye bakoledde ebyobugagga byonna biri eyo eŋŋanda zaabwe zonna ziri eyo ne Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah hatta mu kusenguka kwennyini abamu ku basahaba
ebintu bye bagezaako okugamba nti basenguke nabyo ng'ebyabwe eby'obugagga bwe era nga tewali nsobi kubanga bya bugagga byabwe maali yaabwe. Naam, bagezaako okubeera nti basenguka nayo bagende e Madiina abakafiri ne basalako abashiriku abo ne babeera nga babajjako emaali yonna babajjako buli kimu kyonna naye wallahi ne balemerako ne bagenda nga bagenda ngalonsa. Subhanallah. Suhaib Ar-Rumi ekyafaayo kye kimanyiddwa bulungi. Wa minan nasi man yashri nafsahu bitighaa mardati llah. Okiwulidde bulungi mu suratul Baqara owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala muntunyumizaako yali asenguka agenda n'emaali abakafiri bamusazeeko bamugamba nti please oba naawe oli mu bino ebyokwesiriwaza musimanyi ogenda wa Muhammad yolemedde ku ebyo emaali ogikoledde wano Makka ozaaliddwa wano buli kimu kyonna okifunidde wano oba olemedde ku ebyo kale emaali yaffe tolina gy'ogitwala era kusigala mu Makka. Abagamba nti abange mwagala kuntegeeza nti singa mbalekera bino bye nnina mundeka nze ne ŋŋenda nimugamba nti ate tukulinako mutawaanaaki wallahi n'abibalekera byonna n'atambula n'agenda e Madiina. Naye nabbi yamulengerera eri. Okiwulidde bulungi? Nabbi yamulengerera eri sallallahu alayhi wasallam n'atandika okulangirira rabiha Suhaibu awangudde, Suhaibu agobolodde ng'ayingirawo kuba yasanga bo bannabbi baatuuse. Okiwulidde bulungi? Allahu akbar. Basahaba abalala baakeerewa mu kusenguka. Okiwulidde bulungi? Tebasenguka bonna mulundi gumu abadan. Wabula waliwo abaasookayo ate ne wabeerawo ne gurupu ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ageze ne Abubakari ate ne kugamba buli kiseera nga waliwo abajja. Allahu akbar. Seeka agamba owekitiibwa hafidhahu llahu ta'ala seeka waffe Muhammad Quraish Mazinga agamba atya? Agamba nti abasiraamu abaagaana okusenguka nga balina obusobozi obusenguka Allah subhanahu wa ta'ala yabasunguwalira era n'abalangirirako omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiza nti abasiraamu abaagaana okusenguka okugenda e Madiina ne bannaabwe abakafiri bwe baalumba abasiraamu baakaka abaagaana okusenguka okulwanira wamu nabo mu lutalo n'abasiraamu. Naam, bano engeri gye baasigalayo ne bagaana okusenguka nga waliwo ensongasonga ze beekwasa baabasiraamu basenguse bagenze e Madiina. Wallahi kasita malayika zajja kwegamba nga zirwanirako abasiraamu. Okiwulidde bulungi? Kwegamba bali abaasigala eri bano abakafiri bwe bateekateeka entalo nga baagala okulwana n'abasiraamu baakaka bali kujjukira nti kati ate beeyongedde obunafu. Ebyo bye baawozanga nti kunna mustad'afiina fil ardi taliban ate kati banafu nnyo kubanga bannaabwe bagenze basigadde batono. Okiwulidde bulungi? Kati abakafiri babakozesa kye baagala kyonna bi ayi suhula n'obwangu obutagambika. Okiwulidde? Baabakakanga oba baabakaka balwanire wamu nabo. Naye bano abasajja balwana kuyimirizaawo obushiriku nga naawe mwoli, balwana kuyimirizaawo obukafiri nga naawe mwoli. Allahu akbar. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti malayika Allah subhanahu wa ta'ala ze yasindika okulwanirako abasiraamu abaasenguka ne ziraba abasiraamu nga bali mu kibinja ky'abakafiri kye zitta ne zibabuuza ekyabagaana okwabulira amatwale g'abashiriku bannabyabuwangwa okugenda eri baganda baabwe abakkiriza, okugenda eri baganda baabwe abakkiriza. Bababuuza lwaki mwali kuki? Bababuuza ensonga eyabagaanisa naye nga tekibowonya babakubiramu. Okiwulidde bulungi? Agamba Sheikh Allah kyatunyumiza wano nti innal ladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء چندم مسانفو. أقام الله تبارك وتعالى Allah agamba nti mazima abo amakulu abasiraamu malaika bezatta nga bali azaamanyiza emyoyo gyabwe zaababuuzanga nti mubadde wammwe, ne baanukula nti tubadde amakulu mu bakafiri nga tunyigirizibwa. Okiwulidde bulungi? Tubadde nakane mu bakafiri nga tunyigirizibwa. Nezibabuuza nti ensi ya Allah subhanahu wa ta'ala singazi, lwaki temwasenguka ne mubaviira? Allah tabarak wa ta'ala agamba ng'afundikira nti mazima abo bamuliro songa buddo bubi. Allahu akbar. Wasaat masira. Wakiwulidde bulungi? Buddo bubi nnyo. Naam. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti tebyakomaawo wokka, wabula Allah subhanahu wa ta'ala yalagira nabbi we sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba be balwanyisa abo bonna abalemera ku bubuze okutuusa nga bavudde ku shiriki ne basinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Okirabye? Agamba n'abakakasa nti yennattibwa mu bo ng'alwanyisa ababuze abo wa kuyingira jjana, atattibwa ng'alwanirira eddiini y'ebyobuwangwa ajja kuyingira muliro gwatalifulumamu obugenderevu n'obugenderevu. Yabalagira nti waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah, mu suratul Anfal aya 39. Agamba atya? Agamba Allah tabarak wa ta'ala nti mubalwanyise okutuusa nga shiriki aweddewo n'abeera nga Allah yekka yasinzibwa. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa hafidhahu Allahu ta'ala n'abasuubiza ejjana olw'okutta abashiriku n'okuttibwa nga batta abashiriku bannabyabuwangwa abalemedde ku kusinza bakitaabwe bye baasinzanga, ne bagaana okusinza omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala oyo eyatonda bakitaabwe n'ebyo bye baasinzanga. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Suratu Tauba 10:11. Agamba ki Allah tabaraka wa ta'ala? Allah agamba nti mazima Allah yagula kubakkiriza emyoyo gyabwe n'emmaali yabwe ng'agenda kubibasasula mu jjana, balwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, ne batta nabo ne battibwa. Eyo endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala bw'osoma aya eyo n'ogenda mu maaso, okiwulidde bulungi? N'ogenda mu maaso n'osoma eziddako awo naki endagaano ya Allah, wa'da Allahi haqqan, endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mazima. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injil wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi min Allah. Naba sanyusa fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al-fawz al-'azim. Doza aya wetu bwayo. Barakallahu fikum. Nolecho jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum. Omusomo gwa fogwalero insha Allah ta'ala katugukomye wano biidhnillahi tabarak wa ta'ala. Ataawo wetujjo kutandikira mu kaseera kaffe akanaddako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere tawfiq. Guno nno topiki eno ey'olwaleero barakallahu fikum tetugimazeeyo bulungi biidhnillahi tabarak wa ta'ala.
amakulu ntegeeza okutumwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tusomyeko kitundu omulundi ogujja insha Allah taala tujja kuongera ate tusome kitundu ekisigaddeyo biidhnihi tabaraka wa taala. Nyongera okubakubiriza nti ekitabo kino mukifune baddu ba Allah tusobole okubeera nga tutambula bulungi biidhnillahi tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.